okuwulira tunagenda mu nnyumba y'Omukama. Okuwulira tunagenda mu nnyumba y'Omukama. Naseka kubanga bangamba nti tuligenda mu nnyumba y'Omukama. Olwaleero tukoza Sande eyokusatu mu budde obw'omwaka. Sande eyaleero nga bwe twawulira ku Sande ewedde, twaddayo okwambala ebyambalo byaffe ebya kiragala abasinga bye tumanyi obulungi, naye nga buli lwolaba omusaaseredooti ng'ayambadde ebyambalo bino wandibadde ojjukira era ojjukizibwa nti tulina okukula tubeere n'obulamu mu kwagala, mu kukkiriza ne mu kusuubira. Amasomo agaleero gatutunuliza ebintu bibiri. Okusookera ddala, tweyisa tutya nga tuzze okuwulira ekigambo kya Katonda, oba tusaanidde tutya okuwuliriza ekigambo kya Katonda nga tukuŋŋaanye okutendereza. Essomo erisoose lye tuwulidde, abantu ba Katonda nga bamaze okusomerwa etteeka ly'Omukama lyabasoomooza. Bangi bwe beekuba mu ttooki ne bakaaba n'okukaaba nga balaba bingi bye batatuukiriza, ekitulaga nti baawuliriza ekigambo kya Katonda ne kikka mu mitima gyabwe, tekyabayita kungulu nga amazzi bwe gayita ku ttimpa. Naye buli omu yavaawo nga alina kyajjeemu, nga bangi basoomoozeddwa okugamba nti balaba bye batatuukiriza ate ne beesalira n'omusango ne batuuka n'okukaaba. Ne mu Vanjiri mu ngeri y'emu, Yesu Kristo nga amaze okusoma ekigambo kya Katonda, bangi bamutunuulira ng'asomye ebigambo ebiva mu kitabo kya Isaaya nti omwoyo gw'Omukama gundiko, nzize okuwa abaavu amawulire agasanyusa, okuleetera abanaku eddembe, abasibe okuteebwa. Bangi ne bamutunuulira nabo nga kitulaga nti baawuliriza ekigambo kya Katonda. Kino nno kinzijukiza mirundi mingi manyi okubuuza abantu amasomo nga gawedde, singa omuntu akubuuza nti essomo erisoose pozi livudde mu kitabo ki, oba Evanjiri kuba gye tusembayo okusoma, oba Evanjiri pozi evudde mu kitabo ki, nga n'emmisa tennaggwa, bantu bangi bajja kugamba oba nno yavuddewa. Oba kale abamu ne tubabuuza nti kiki ekibadde mu ssomo erisoose, era bangi tebajja kusobola kuddamu nti mu mazima essomo erisoose mpuliddemu kino. Amasomo ga leero gatusoomooza nga tuwulira ekigambo kya Katonda kireme kutuyitako buyisi. Waliwo ebiseera ebimu bye tusoma naddala etteeka ery'okwagala, oyagala munno nga gwe bwe weeyagala. Nze ntera okulowooza mu mitima nti ffe Abakristu ebigambo bino tubiwulira mu mitima gyaffe, naye kyewuunyisa nti abamu mu Kereziya mugenda ovaamu ng'era oli tasonyiye. N'obeera Omukristu nga osobodde okusiba obusungu okumala emyaka 10, myaka 2, n'osanga kwaya nga ziwalanagana, n'osanga ebitongole gundi osaagala muntu mwaka mulamba, naye nga mubadde mutwa ne muwulira ekigambo kya Katonda. Oyagala munno nga gwe weeyagala, olina okusonyiwa emirundi 7. Ebyo byonna nga tubiwulira, kyokka ne tuvaawo nga tulinga abatabiwulira. Amasomo ga leero kwe kutusoomooza. Bali baawulira ekigambo kya Katonda ne kibasoomooza. Naffe nno bwe tutyo ekigambo kya Katonda nga kisomeddwa tukikkirize kikke mu mitima gyaffe, tukikkirize obubaka bw'Omukama butusoomooze ate tusobole okukyusa. Essomo n'eryo erisoose nga liggwa, Ezra yagamba abantu tuleme kukaaba kubanga olunaku lw'Omukama lunaku lwa kitiibwa, lunaku lwa kujaguza. Bwe tutyo nga tumaze otegeerawo bwe tutatuukiriza mu maaso ga Katonda, kye tuba tukola tukyuse empisa zaffe, kyokka mu byonna tujaguze mu Mukama, kubanga Omukama alindiridde okulaba abaana be, alindiridde okulaba eggwanga lye, alindiridde okulaba abantu be nga basanyufu. Tukyuse nga amasomo bwe gatuyita, kyokka ate bulijjo tujaguze mu Mukama. Essomo naddala Evanjiri ate mu ngeri endala
eddamu okututunuliza Kristo. Naye mu kututunuliza Kristo evanjiri ng'etandika, Luka awandiika evanjiri ye nga naye addamu nti waliwo abo abaasooka okulaba bino, waliwo abazze babitunyumiza, abamu baabiwandiika, naye nange mbiddamu eri ggwe Theophilus. Erinnya lino teyali muntu nti waliyo omuntu ayitibwa erinnya eryo, nedda, naye kitegeeza ggwe ayagala Katonda, ggwe omwagazi wa Katonda. Ate nkakasa bulungi ggwe alaba vidiyo eno naawe oyagala Katonda. Naffe abakuŋŋaana mu ekereziya bulijjo ekitukuŋŋaanya nti Omukama tumwagala, bw'atyo ng'atuyita nti bino bye tuwulira mu vanjiri byabo abaagala Katonda. Ffenno abagamba nti twagala Katonda, amasomo nga gamaze okutusoomooza bwe gatyo, Yesu Kristo addamu okutweyoleka mu ngeri ey'okutuukiriza ebyawandiikibwa, anti evanjiri ng'eggwa bonna nga bamutimbye amaaso, bonna nga bamutunuulidde, ye mwennyini abakakasa n'abagamba olwaleero bino bituukiridde mu maaso gammwe. Naffe tutunulire Kristo oyo nga tumutunulira ng'azze okutuleetera amawulire agasanyusa, tumutunulire ng'azze okutuleetera okuteebwa eri abasibe, okuva mu busibe obw'omwoyo, obw'omubiri, mu by'ensimbi, mu ssanyu eryannamaddala. Tutunulire Kristo nga mu mazima ddala tukakasa aliko mwoyo wa Katonda, ate ffenna azze okutununula. Bwe tutyo mu mwaka guno gwe tutambuza mwaka kya, Omukama tumwewe ffenna asobole okukola mu ffe ate okututuusa mu ddembe eryannamaddala. Bwe tutyo ate nga tutambula n'Omukama mu mwaka guno, essomo eryokubiri liddamu okutujjukiza, bannange tujjukire ffenna tuli omubiri gumu, tuli omwoyo ogumu. Pawulo omutume nga yeeyambisa ekyokulabirako ky'omubiri. Omubiri guba n'ebitundu bingi naye gusigala guli gumu. Eriiso terisobola kugamba nti nze ndi wa mugaso nnyo, oba akamwa, oba ennyindo, oba okugulu, kubanga singa ekimu kivaako omubiri guba tegujjudde. Ate ekimu we kibeera mu bulumi, ffenna omubiri gwonna gubeera mu bulumi. Bwe tutyo ffenna nga eggwanga lya Katonda tujjukire bulijjo okukolagana ne bannaffe, tujjukire bulijjo okuyambagana, nga tuyambagana nga tukimanyi nti ffenna tuli mubiri gwa Kristo. We wabeerawo munnaffe atatambula bulungi, ali mu kunyigirizibwa, ffenna kibeere nga kitukakatako, ffenna kibe nga kitukwatako, okukakasa nti muganda waffe addamu okufuna obulamu, kubanga omu bw'abeera mu kunyigirizibwa n'abalala tetuyinza kweyagala. Ekyokugeza, toyinza teeka mbaga ya bugole wuwo nga muliraanwa we yafiiriddwa. Toyinza teeka mbaga mu maka go nga omwana wo omu mulwadde oba nga mwafiiriddwa. Ate mu Buganda wano kivaayo bulungi, tetusobola kukola mukolo gwa ssanyu mu luggya nga tubaddewo tukyalina olumbe. Bwe kityo nno ne mu ekereziya, okusooka tuleme lowooza nti mulimu ab'enjawulo ennyo okusinga ku balala, kubanga ffenna tuli mubiri gwa Kristo. Kyokka mu ngeri y'enjawulo buli omu newankubadde ayina obuvunaanyizibwa bwe, ffenna awamu tulina okukolera awamu okulaba nga mu mazima tusigala tuli omuntu omu, ate tutuuke mu kitiibwa ekyannamaddala, ekitiibwa eky'omu ggulu. Omukama abeere nammwe.